Mukulu Mayinja gye baliko. Kale mukwano. Akacaayi okakedde otidde lunaku oba? Sitidde lunaku. Neesunze lunaku. Wow. Yes, neesunze lunaku. Kuba twasuze wano nga tuteekateeka. Soko tulageko ku stage ye eri kuki makunale? Stage. Nga bw'ogiraba. Buli mu kuteekateeka. Balaba bali mu kuzimba stage. Bali mu kuzimba. Ani akoze ku stage eno? Abakoze ku stage. These people yes. Wabeesize n'obawa omulimu. Osuubira kirungi kutuuka wa? Yes, bakozi balungi. Okay. Ebyuma byabwe, screen zaabwe mpya, ziriko. Sound yaabwe nnungi. Okay. Basuubira okukola ekirungi. Abantu basuubire ki ku lunaku olw'enkya kuba ddwe lwatuuse dda? Manyi nakwata mu byenkuzi zenkola. Nenoonya mu bye sikolanga. Era ebyo sikolanga ko wano bye ngenda okukola. Olw'ekyo ngamba abantu bannange olunaku lwankya, olunaku lw'abakyala tukeereko. Tukyegenda kutandika mangu emirango gigulwawo ssaawa 10. Mbadde nsaba tukeereko. At least by ssaawa emu emimbi abe ng'atuuka ku stage. Kubanga ebyokubalaga bingi. Tulina ebyokujaguza bingi. 1, tulina Women's Day. 2, tulina already Mayinja at 47. 3, 47 gye emyaka gy'olina oba? Anti ojja kujja mu show gya kati ekyo bwe kiggwa. Tulina ebbanga lyemmaze nga bannayuganda banzikiriza okuba nti mbayimbira. So bingi. Tusuubire mugenyi ki omukulu ku lunaku olw'enkya? Omugenyi omukulu byonna ebimu ojja bisanga wano. Byolina okulabira wano. Naye nga kyeŋŋamba abantu nti show egenda kuba nnungi. Buli ali mu sheeni alina ennemu to defend. Buli ali mu sheeni takyalina budde bukola nsobi. Wakati bwetulina Serena ejja kutegekera bulungi abantu. Leero ojja kujjanga omuwagizi wa Ronald Mayinja, ekyodde ng'omuwagizi wa Serena. Then tulina Keti, isuubiri ne Keti events nayo tejja kutegekera bibi bantu era eteeseteese bulungi. Tulina Kika omukulu kadde oyo yali ku stage, production ajja gikolera ddala. So buli ali mu show muno abayimbi balungi. Nange ate ennyimba ze nnungi, ni muyimbi w'amaanyi nnyo. Kimanyi ekyo. Kyakunnuma. Rehearsals zaawedde but apparently ebivulu byonna ebikolebwa abayimbi muyimba live band. Era abati bakoze rehearsals tebakkirizibwa mu bivulu. Leero abatakoze rehearsals gwonna obakkiriza, is CD going to be part over? No, CD tetugenda kugirira part. Kubanga abantu bonna bagenda okuba mu show muno. Abasinga bazze ne bakola, nabo abataakoze baweereza ennyimba zaabwe. Tuzikola. So kigenda kubeera purely live music. Abatakoze rehearsal nga tebali mu ggwanga oba? Abatakoze rehearsal mbaddemu abatali mu ggwanga. Kubanga Bebe Kulu yali Nigeria, namukubira ali Nigeria nampa ennyimba ze. Naye kati yakomyewo kuba namulabye ku UB40. So ennyimba ze yazimba twazikola. Jose Chameleone abadde amuvinga up and down. Naye n'agamba ennyimba ze nazo tuzikola. So ndoza bibabiri abaweereza ennyimba balaba baddewo emipaso. Tewaveeyo abayimbi ekivu tekiveeyo nga abamu oyawukanye nabo because Abashe yabaddewo recently abantu bazze nga agamba nze ndi mukwano gwa muyimbi nina okuyimba kyakomekedde nga waliwo conflict of the stage. Omukwano gw'omuyimbi kuba kunyooma bw'ogamba nti nina okuyimba ndi mukwano gwe kyaliwe endugu naye tewakoze practice. Tobwaddeewo tukoze show mwezi mulamba tosobodde kuweereza nnyimba za at least tugambe ndi busy naye njagala okuyimba oluyimba ABCD. Kuba ffenna nange sibulikanako nti mbeera mu practice. Olumu mbadde nga ngamba abaana mukole kino nojja no monitoring. Kati bw'oba tewakisobola ekyo kireke kuba tuba tutawaanya ate stage manager ne production manager tuba tubasuubira. Engeri eri Women's Day omukyala tumusuubire nti agenda bba omukyala waffe omulungi Aisha. Buzibu bwo kakati ogenda kusuna oluwombo luno oluyiwe kati Women's Day ne tusuubire birungi byereere bw'anaaba asobodde ekyo kindekere jangu okirabe nga tuli ku stage. Tuweeko tiketi yagifunye dda ayingira leero ekiro oba? Ebyomukyala tubireke tusuubire maama. Ate maama n'omukyala baawukana? Tusuubire maama wa yaba maama we bali family table weeri yaba maama family table weeziri abo bamaama bajja kubaawo. Engeri gye wayifunamu obuzibu nga waliwo okusika omuguwa mu bantu n'emikwano bantu ki abakubeereddewo abo bataakuvaamu even at your worst bogamba nti bano niwe nali ng'ensi enjuuguumya bano bambeererawo up to date?
Okusooka abawagizi bange bambeereddewo kubanga nalina target neŋŋamba singa nfuna nnamba ya table bwe ziti buli ngeri mba nkola show naye target eyo mu wiiki eyasooka nali ngifunye abagula tables then neŋŋamba singa nfuna nnamba ya tickets bwe ziti oba kiki oba kiki nja kukola then target eyo within a week naye nali maze okukola ki ozitunda bw'oba otandika ekintu kyonna oba mukolo oba ne target katugambe bwenfuna nnamba bwetima ntandika naye abawagizi bange mu wiiki esooka target ya table nali ngifunye ate kati abalala beeyongedde okugula tables abo mbeebaza then nebaza Ketti okuba nti ambeereddewo okuba twatandika okulanga planning yonna nenebaza media channels zonna thank you so much nti babadde bampa positive vibe this time at least babaddewo bavumi leero abavumi be babadde abatono basupporters babadde bangi yes so ngolaba nti kibi kikoleka ngobala omanyi kyobala abawagira bali bameka batawagira bali bameka kati abawagira babadde bangi so this time media badde nnungi kusaidia ngolaba kizaamu menogamba kale kano kayisemu naye twongere tukole then neba organizers kati olaba abaana ba stage bano basuze wano era mmanyi nti ekiro bayi zinagira okwera ssaawa 5 nga bina biwedde so mbebaza nnyo abawagizi bange generally bonna mbebaza nnyo naye n'okusingira ddala nenebaza Katonda asobodde tukozesa ki waliwo at one point wafiiringira nti nno wafiiringira nti endongo ngenda givaako wafunamu awo bicupa buzze challenges bano bakuziza mu by'ebibiina wali onyigiriziddwako n'ogamba bane kanti endongo ngende mulimu omulala mulimu lwofuna challenges naye abantu bennyini bajja ne bakukwatirira osobola okufuna abakukanga 10 naye ate n'ofuna abakuzaamu amaanyi nga 3 so kyobalaba nti ekitiibwa kyonna ekisooka nkiddiza Mukama ekyokubiri nkiddiza bawagizi nti mbadde nga nfuna musomo ne banga jangu gye tuli n'ogoba bwe naalanga tebajje naye bakalanga akasooka inakubira jangu mpaayo table 3 mpaayo 2 mpaayo emu nga so people are there so bazizizaamu nyama so tokirowoozangako nti nkanve mu ndongo nga nedda newe namanya nti guno mulimu gw'abantu ate kati music tumukola beyond ourselves nti leero bw'okola she ennungi wano e Kampala owe Kenya agikoppa n'agamba abe Uganda bakola she ennungi nga takonsidanize na muyimbi wakati ensi yafuuka global village tulinga bali mu kyalo ekimu owe Rwanda agikuba n'agamba Abannayuganda bakola stage ennungi so kati tutandise okuvuganya nga tokyavuganya nti Kampala Masaka wabula ovuganya Uganda Kenya tubalaba nti tuleeta stage erina okuba ennungi bwe mutudde walungi abayimbi balungi ndi twateekangamu kasidi n'oyimba naye kati nga oli omulala okutambuza music industry oli atulaba twagala atulabire mu kifaananyi ki n'olwekyo ekyo nkyebaliza Katonda mwagala gobera ddala ndongo ya CD eno mutandike ku live band with brand Uganda ntino abayimbi babe bakuba live band kubanga engeri eya CD twaligireseemu naye kati tukyavuganya nga Uganda tuyina endongo ezitufubutuka e Bulaaya tuyina endongo ezitufubutuka mu nsi ezitwetoolodde kati ate bwe bakuba live ffe ne tusigala ku CD bagenda kutusinga ensi yonna kati eri ku internet oli akebera bukezi naga nti Uganda music waabwe wa CD balimba so kati bw'okola sho tekyaliyo tunjagala nkole sheeno nga omwana aliteekamu sho ng'asaakinga nga tamanyi Ronald Mayinja tamanyi ki nga n'olulimi taluwulira aliga omusajja oyo yakola sho nnungi nagirabe ku internet simumanyi n'olulimi siruwulira but the show was good so nsuubiza Bannayuganda bajje naye tujje mu budde gwasooka ku stage saagala nnyo okwogera byaba production managers otuukawo saa mmeka ekyo kijja kusinziira ne programu yonna njagala bagirabe so programu yonna tutandika essaawa yaffe bayisaawe mutube nga tutandise byonna bye twateeseteese bisobole okuggwanya nga tumaliriza omu ku bayimbi abadde alina obbeera watugamba ababbandi bonna agenda beerawo naye ali bubi Catherine Kusasira bamulongoseza n'omulongoosa embeera ye wagitegeddeko era bubaka ki bw'omuwa mweno trying time gy'aliwo mwagaliza quick recovery mwagaliza okusuuka amangu okulungi naye ngenda kiwa nnyo obudde after tomorrow essaawa eno nayogeddeko ne Sserugga katono mwami we
naye tugenda kiwa nnyo obudde starting Saturday kubanga mbadde nkyali bweti naye nga gyali golf. Okay. Thank you.